Coffee farmers in Nakifuma Town Council in Mukono district have raised the fears over the increasing cases of coffee pests in their farms. Speaking to Beg TV, the farmers complained about the increasing cases of pests that have attacked their coffee trees, leading to low harvests. Mulimu tegwalibadde mubi guno ogw'emmwanyi naye obuzibu bwe tufunye tulina akawuka akali obuti bakayita kofi kali obuti obwo ne kayingira ne kabiikamu amagi mu kati k'emmwanyi ne kakala so ng'ate akati ako ke kaali bazeeko emmwanyi naye eddagala lyako likyabuze. Nzale tusaba gavumenti bw'eba esobola etukwasizeeko ng'abalimi b'emmwanyi tusobole okulwanyisa akawuka ako. Emmwanyi yekuzizza bakadde baffe kwe tusomedde yetulabirira naye n'olwo ensonga eyo ekyo kyakusoomooza gy'amaanyi naye nga yo tugyenyumirizaamu nnyo kubanga etuleze okuva mu bakadde baffe paka naffe n'abaana baffe okubasomesa naffe tusomesa. Kuba akawuka kali emmwanyi ate nga omanyi ffe ab'ekyalo nti emmwanyi eyo mujja kasente akatulabiriza kafiizi akaweerera abaana. Bosa Edward, a seasoned coffee farmer in the area, said because of the poor harvest, he is unable to cater for his children's medical care and education needs. Wendi kutuuka Nakifuma ewali ekyuma transport si w'amaanyi sobola okutambuza n'entuusa ku kyuma n'enkuba emmwanyi zange nenva era n'akasente ako naye olw'okuba obusoomooza emmwanyi eba tugifuna kitono olw'akawuka ako nti teba nnyingi nnyo singa akawuka ako tekaawewo n'otwalayo ensawo ze eziwera era ovaayo ng'oli musanyufu kuba ebbeeyi y'emmwanyi tebadde mbi nnungi n'obudde nabwo tebubadde bubi nti enkuba etonnya akasana ne kaakamu gamba emmwanyi yaffe n'eba nnungi. Bosa, whose farm sits on 2 acres of land, has now decided to resort to poultry, dairy farming and growing food for his home consumption. Nyina emmwanyi eno yaffe gye bayita lubasita etali kolono coffee ndidde nayo kumala emyaka nga 25. Obugazi bwenjiriko eri kuyiika nga 2 kwe nnimira emmwanyi eno era yennyimirizaawo kuba sina mulimu nnyo mulala ndi ku mmwanyi yendabirira. Nayagala nnyo emmwanyi ya kolono kuba yo ebala ate teggwako naye obuzibu buli nti wendowooza okusigulawo eno gye nnyina ate yafuna obuzibu wenajja akasente nga sirinako ekineneseza kweno emmwanyi yaffe eno ey'edda naye nga nayo teyalibadde mbi singa akawuka ako kaba tekakoze eki tekalidde butyo. The farmers appealed to their MP Fred Simbwa to follow up on the implementation of government programs in their area. William Rwanga, Beg TV.